bw'abadde ayogerako ne NTV akulira akakiiko akakwasisa empisa mu kibiina ki FDC Robert Sentinale era nga ye mumyuka wa President w'ekibiina ow'obugwanjuba atutegeezezza nti akadde konna omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi era nga yamyuka President w'ekibiina mu Buganda abadde wakulabikako mu kakiiko kakulembera okunnyonnyola ekyamutanula okugenda n'asisinkana President Museveni nga talina gwe yeebuuzizzaako mu kibiina ekimutwala. Olukiiko lwali lwakutuula ku Lwokubiri jjo naye omu ku bannaffe omukulembeze mwami Mukalazi Kibuuka nga yamyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda n'atugamba nti ajja kuba alina ebintu by'agenda okukola ku Lwokubiri. So olukiiko ne ndongerayo lwankya ku Lwokuna. Naye olwaleero muganda waffe asazeewo okusala eddiiro agende mu kibiina kya NRM. Sentinale atutegeezezza nti Nsibambi okwegatta ku NRM tekibakubye enkyukwe wabula alaze obwennyamivu nti ebigambo ono byazzaayogera okuva lwe yasisinkana omukulembeze w'eggwanga ebyokuba ng'ensisinkano eno bwe yali egendereddwamu okuleetawo enteeseganya ez'okukkanya mu ngeri y'ebyobufuzi wakati w'oludda oluvuganya ne gavumenti ssaako n'okulwanirira okuyimbulwa kw'abasibe abasibibwa ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi nti ono yandiba nga bino abadde abyekweka mu bwekwesi. Naye kyenyamiza nnyo okuba nti muganda waffe yabyegaana n'agamba kyaliwo FDC ye tasobola agenda mu NRM ne yeeyisa mu nsonga ez'okulwanirira eddembe ly'abasibe n'ate oluvannyuma lwa byonna asaze eddiiro. Oba oyagala okusala eddiiro lisale osiibule ogambe baganda bange tubadde mu struggle myaka 21 naye ndaba mbikooye. Naye kati mu byonna byonna tusiima nnyo Katonda kati avuddeyo mu lwatu. Tekiba kirungi okuba nga oli mu pate ate nga wefudde nga oli wa FDC ate nga oli wa NRM. Okuva Nsibambi lwe yava ewa President Museveni abadde akyogera lunye nti oludda oluvuganya terulina mbavu zisobola kujja mwami Museveni mu buyinza. President alimba nze kenjogeddeko naye ebintu ebitambula naye yeetamwa muntu abantu bonna bakoziganye ne program sente bazibba buppi kati naye muntu ate temulowooza nti musiru tewali muntu ayinza kufuga myaka 4 ng'akyatambula ate tebabalimba nti agenda kuvaako. Waliwo abamu bayinza okugamba nti kaakati opposition egenda kunafuwa. Nedda ekisookera ddala abantu bangi bazze beegatta ku mwami Museveni naye bamwegattako bonga bo tebagenda na bawagizi baabwe bonna n'ekyenkizo opposition oba okuwakanya gavumenti ya mwami Museveni tekiri kuffe ng'abakulembeze nti yefe opposition. Nedda opposition yeeyo be bannayuganda. Nsibambi si ye yekka eyakava mu FDC okwegatta ku NRM era Sentinel agamba nti abasala eddiiro tebabalinako buzibu ng'ekibiina kyokka ne mwami Museveni bw'abaako ye okwerega ebikya n'ab'oludda oluvuganya mu kifo ky'okuvuba abantu ssekinnoomu akikole mu ngeri ennambulukufu eggwanga lifune gavumenti ey'ekintabuli. Nate bw'ogenda ojjayo eri n'ojjayo eri oba tozimba oba onoonya abo abagenda okwegattako ate n'eggwanga eritaliimu buwabuzi omukulembeze atera nnyo okuwaba n'akola ensobi nnyingi. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ku kya Nsibambi okusala eddiiro agamba nti ddembe lye ery'obwebange wabula obuzibu bwandibanga buli ku ngeri gy'akikozeemu. Kye tuzze tugamba nti mwami Nsibambi lekeraawo okubuzaabuza. Wagenza okusisinkana mwami Museveni ng'oyagala kalimo teyasobodde kuyitamu mu kalulu oli awo alina amabanja yetaaga kalimu kuba state minister wano oba RDC oba kiisimanyi kyonna tugamba beera mulambulukufu. Bano bakkaanya nti Nsibambi bw'abanga abadde ayagala kusala ddiiro okwegatta ku NRM yandikikoze mu ngeri nnambulukufu natasooka kwefuula akikomeka ku nsonga y'okulwanirira eddembe lyabo abasibibwa olw'ebyobufuzi. Kubanga namulira agamba yes yali chairman wa Kampala District Land Board era n'afuna ebyapa 14 mu Kampala Central. Kikulaga nti of course yabifuna sinda makubo matuufu yakozesa kifo kye kati alina gains ez'okuprotectinga naga why obuli awo ne title zino banaatera ozinzijako kangende negate ku bantu bano. Ate n'okusala eddiiro tekitegeeza nti omuntu mbega oli ayinza okuba nga akooye bukooyi n'agamba why nvudde mu kati nga mwami Nsibambi oli awo abadde mu kalulu tomanya yasanyiza sente meka oba alina bizibu ki
n'agamba awaaye kangende bankole ki bantaase. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi.